Ekibiina ki NRM kiregaase ku ggye lya UPDF mu bikujjuko bye baliko ebya Tarehe Sita ng'omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulayije asiibye ayogerako n'abakulembeze b'abavubuka ba NRM ku kitebe kya NRM ekya Ddondo. Kulayije annyonnyodde nti UPDF efubye nnyo okulaba ng'eggwanga litebenkera kw'ossa n'amawanga agatwetoolodde kisobose ebyenfuna okukula. Ekyokubiri twenyumiriza mu ebyo bye tutuuseeko nti twaleeta emirembe egyo gisobosezza eggwanga okuzimba obukulembeze obugumu obunywevu era obukulaakulanyiza ebyenfuna by'eggwanga. Wano wasinzidde n'annyonnyola nti kati kye kiseera abavubuka okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti naddala ng'emyuga ne Parish Model basobole okweggya mu bwavu. Ekyokusatu nsabye abavubuka beeyune pulogulaamu za gavumenti kati ng'ey'emyuga teekako ne Parish Development Model kati ejja kubanga pulogulaamu zino zammwe. Abavubuka bategeezezza nti enteekateeka ya Parish Model okuvaamu akalungi erina kukwasibwa bannamagye okugituusa ku bantu nga bwe kyali ku Operation Wealth Creation ng'eno yagoba obwavu mu bantu okuva ku bitundu 68 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 38 ku buli 100 nga bayita mu by'obulimi. Njagala kubeesinga ku Operation Wealth Creation ne NADS UPDF ebadde ebikulira. In addition to that UPDF erina abantu abali professional abantu abasomye. Nsiimye nti bannansi basiima enkola ya UPDF naye ate ffe tetuyinza kusaba emirimu gino bwe tunalagirwa tugikole tujegikola. Kulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. annyonnyodde nti eggye lya UPDF ne NRM eggwanga lino balijje wala. Anyone who has lived in this country beyond 45 years or 40 years and above must know where the country was, how the country transited to where it is, the people relationship with the army, how it was then, how it is now, and you give a mark. Genesis of the NRM. So we thank them so much for walking the talk, and we feel more secured in their hands. Ebyo bibeereddewo ng'abasirikale mu ggye erikuuma pulezidenti mu bitundu by'Entebbe n'ery'omu bbanga balongoosezza ebitundu nga beetegekera ebikujjuko ebya Tarehe Sita. Balongoosezza ebitundu okuli Kawuku, Kigungu ne Kitoolo nga bawadde n'abantu obujjanjabi ku bwereere. Kano Shadrack Katuno omulungamya w'ebyobufuzi mu ggye ery'omu bbanga agambye nti baasazeewo okutegeka bulungi bwansi n'obujjanjabi ng'engeri y'okuddiza n'okwebaza abantu olw'enkolagana ennungi. And we are basically coming to thank our people, thank them for having contributed and worked with us to liberate the country. That's the nature our rural security is held. Our rural security, that's why we come in also to show the public that the environment determines a lot to a human being. Lieutenant Colonel Dr. Askari Twino Obuhungiro agambye nti abantu ba bulijjo balina okwegattiranga awamu n'amagye okusobola okumalawo ebikolwa ebikyamu. Really we need to work together more so in the current security threats which really need civilian partnership. Abajaasi era nga balina amyuka RCC wa Kampala Hajat Hawandege ne Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru Nsubuga balongoosezza ebitundu eby'ekamokya. Kulembeddemu omulimu guno Kano Frank Tumwesije asiimye enkolagana eri wakati wa UPDF n'abantu ba bulijjo era n'abaako byayogera ku lunaku lwa Tarehe Sita. Support y'abantu yaleeta eggwanga lino okufuna obutekenkevu singa bali basirikale bokkanga tebalina banayingi kyali nga kisoboka. Njagala kutwala mukisa guno kusooka okuweebaza n'okuyozaayoza amagye gaffe ga UPDF. Ye Hajati Ndege akubiriza abantu ba bulijjo okukuuma obuyonjo. Abantu bakubiriza obutayiwa bikyafu mu mwala.